bwendifa baba bumuwanga mama wange abakoledde yazaala omwana abakoledde mama wange akaba yazaala omwana tawanyize ensi omwana wange omugezi gwe sifunyeemu atawanyize ensi mama tonfunyeemu mbagala ekintu kimu kumpagira genda mu parliament abebweru eyo nkoledde eggwanga lino nali mu mawulire okuva mu 79 nenyingira mu gavumenti nawandika nnyo olutalo lweru emyaka 14 nga nkolera mu 7 naye navaayo nga bankuba kironga mubbi wangu ne bankanyuga omanyize ndi bwenti mu byobufuzi bakugamba you know yourself you must know your commercial value and your political value kati nze value yange si ya advisor kubanga advisor kitegeeza beba kufu nyumba nzadde bageze kwebajjali babeereyo nga bawummudde goradi wale baleme genda kola ki kubonabona kati ate museta usafa na miyadde 10 ere billion 5 bwezali zigenda okuyita mu office yange omuko yangoba nateekawo mukwano gwe if this man wants to access is to go to omulenzi oyo mukubye lwa bujozi how can you direct me kati oyagala abantu abo bakuyambeko I'm going to parliament public ensasule kuba sasuddwa emyaka gyange egy'obukadde gigenda kubeera gitya nava mu state house nga sina yadde 10 emyaka 10 giboneeboneddemu buli kantu konna omukakatwala omukabanga omukayi n'emisango gye gye yaza ye yali alowooza mbu ajja kunteekako ekifuba ŋŋambe nti tebiriyo byenjogera situlika ekyo sooka okireke politics tomanya what is happening singa nakuwa akatambika olowooza singa nakuwa akatambika mwenda ng'abuulira omusajja ono asinga obujole ye bwe yawasa ewa Museveni yalowooza nti awasizza Uganda Uganda tirina family organ agende yebake kuleke Victoria mpozi yes kyenkubuuza Uganda nti efe natuwasizza omwenge bagutwala mu state house omukazi yamujja mu state house mwenda yamubuulirira mugagwe tulifuga ku ggwanga genda olunda empunu omanyi mwenda oyo musajja mugezi nnyo kakati nkubuulira nkugamba nti mwe what you don't know ekintu kyemukola temutegeera nti nammwe mukikola yes ekyokubiri abantu kyebata observing nti muwalawo bw'omusanga atambula n'abalenzi omukuba kuba antanaba ku makiwalinga naye bw'aba ng'afumbiddwa mumuwerekera nako n'aleeta n'omusajja ewaka mwena ne mumanya kyagenda omukozesa batuula ne mukidaala ne beemiisa ewange tebiriyo mukidaali ewange mu lujja kati mweyambule n'engoye nakana buno obwogezi kagamba nti abaana bange abalenzi abaana bange ne mukazi wange oyagala mwepankirako tuyita abaana bange baana bo abazze okwetikka ebintu nesibana nekakajjala abaana bange abalenzi abaana bange abawala abaana babo ebyewoto bibeera ewange tewali katemba bakola batya nze njagala nkubuulire nagenda ewa mukazi wange oyo mukulu ngolaba ewazana netugenda ewaabwe okwanjula ne baleeta ekisajja nga kyalugezigezi nnyo enkuba egenda kutonnya kiriza banaye tuli mu erosi mwe muvuddewo nabaga tuwete emotoka tuddeyo ate bani bali mu erosi bino ebyokugema mbu tugema myai head katemporalization obu serious things nagamba delegation yange ntukoleki nekitugamba mulize bameka mwalaga bameka nakwata omusajja ettaayi omwogezi kubuko nemugamba mbuulya kyewaguze wano gwekimbuulira kyewaguze wano okutuweesa ebiragiro otubale n'abantu waliwo omusajja mukwano gwange ne kati yambulako tumuyita master master oyo omulaba mundeeba neeno entinda ayina gundi yamaanyi ennyo master yali mmanju wange fenna nga tuli ku level ki emu naye mbaawo bwe zajja abakiga nga be bazirimu bokka yali musomesa ewaabwe wa secondary n'afunyisa omuwala olubuto naye era yamuwasa
bali bonna naye kati bagagga bayitire omusajja master yamperekera ku buko ogenda okwogereza ng'essuuti ye ya siriki kino kitwemeseza okuyingira enkuba etonya yeefunya yonna yali agiguze sente mmeka that's why eriheti katemba era bwe twamala okuyingira bannange muleteyo sente bakimesenga awakagaali ebaasa omanyi nti nze nayita omusajja omwogezi wa saidi eri ne mugakatuula ku ttaka sitwalize kuzanyira wano enkuba etonye egenda kutta omukolo tuula ku ttaka wali wagala sente mpeka zigenda okuwa tonziza mu ebyo babugaali bikikutumaani kukiri leeta abantu omukolo gutambula sente mabaasa ne bateekamu 10 ne bateekamu emmeka why do you delay mu entertainment obuko tebubeerako buzanya obuko buba buko era nze baatuga nti embaga yadde mukulu wange n'ayimirira n'agamba nti embaga ejja kubeerawo mu nnaku z'omwezi gwesi nze nayogera ku buko nemuga nti oyo abalimba mukulu wange sente siziina saagala kulimba embaga tijja kubeerayo kwezi ennaku nzize muntegedde mumpadde ebbaluwa mummanyi naye ebyembaga byomubitulekere fembi tujja kubikolako kuba embaga yadde ne babala kalenda ne baga nti oyo abalimbye mukulu wange olwo lunaku tekuliko mbaga because olutambale goli musajja ate nnimbire ki kati kyolimba obuko kyekibutta singa navaayo nga mbalimbye ennaku z'omwezi omukazi yalinobye I would have pressure fe ne faza twamulonda nze sirimba munsi I don't tell lies ne Museveni oyo ogwolaba oyo bw'oba oyina ekintu ky'omulimbiddemu ayime n'agamba ebyo byayogedde si byebyo ekyo gavumenti ekisobola ye Museveni kyekimubezza toyinza mukwata nti yasuubiza kino nakino niba mulimba ate akuze Museveni akuze Museveni amukoledde tamusasula hapana nti abantu balowooza you would be having a lot of money abaana bamwe batudde tebasoma mu gavumenti ya Museveni mange gwe bakubamu buli sente yonge jompa omukonga agitwala omanye omuko alimu eno business y'okusokoola abantu saagala ukiti recording is wezi kakati ye yalowooza nti nze bwenjavuwala ngende ewe mufukamirire nzikiriza asokoole nga n'omwana wange bamusokoola toyinza kukikkiriza kubanga nabagamba abantu kibabuulire nti omuntu agula sente nyingi mwali badde mugenda mu kyaki buli omu n'asoma katonda yatuwa value etali mu kisolo kirala ente egula sente mmeka egulanga bukadde 2 naye kankubuulire omutima gw'omuntu gugula emitwalo 7 gya dola sente mmeka zikubiseemu 3 ezo miliyoni 210 oba 2 omutima amawugwe g'omuntu gagula dola emitwalo 7 alimu ebikati mu bitaano muntu omu ate chipule wano kidnapping zibiki ate business y'abantu aba kyobola bayina amahoteri ludda wanawa ne Rwanda ne luddawa kakati ensigo buli nsigo egula dola emitwalo 5 egya dola ensigo zirimu ezo sente mmeka emitwalo 10 miliyoni 3.5 mutayingidde biliyoni kakati obusomyo buli kilo egula dola emitwalo 10 kyobola nti abafu bangi ennaku zino bebaleeta baba basiza amagulu babakubye era mu covid bafuna nyimu sente naye ekindabikira n'ennyama bagitunda why because kabuli nyingi eziriwo nga nagayisima eyo temulimu muntu mulimu ensawo za sementi ezi netukwata abafyu netubakuba emiggo kabuli netuzisima olwaleero nyinza okuga nti eyo kabuli temuli muntu ekitegeeza n'ennyama enina waliwo abagirya kakati gwe mirundi bandeta biliyoni ezi bugenda ekyankwanze ntole nabo nkola apoloje nkole nali nesibye ebbomu ngende naye yes nali nesibye ebbomu
ate kirabika omukazi yabagamba kubanga nze wange tewali amanyi nti nina bomu toyinza gitegeera gundi nina bomu za bika byanjawulo nti onkebere muno waliwo bomu zotoditekitingira kukuuma olowooza bahamasi lwaki batigomya isirairi bibye primitivity omusajja waliwo omusajja eyankwata wano nanjaza endereya nemugaa nti oli musiru pisto tizikyabeera mu stokis pisto tiziri wano pisto ebeera muno kusati ya wano oteeka bano abakazi tobalaba bano abagundi abakazi abazungu genda ejjinja buli muvubuka omuyaaya alina omukazi omuzungu lwaki anti enjaga bagiteekamu amagi ne bagiteeka mu biviiri ebyo kati bwe bagenda ewaabwe ebizungu ebiviiri bino babimeretinga tolaba dorotia nti bamusiba mu amerika nga mutunzi wanjaga eyali ne kamiliyoni mumulaba sente mbw abayimbi balina sente wa buli lwolaba asiba bino kubanga mu Europe kasinifa dogo kakebera mugugu naawe tebakukutamya nti okoleki kakebera omutwe era mu bayimbi wawano waliwo omuyimbi eyasiranira ddala lwaki yagenda ne banne ebweru ng'enjaga bagitadde mu ngoma ne mugita abamu enjaga bagiteeka mu mboga n'emereramu kakati ye olw'ekisiraani kye omugugu yagwerabirawo abazungu babuuza kubanga ku kisaawe kuliko if you live unattended luggage we shall destroy it. Kakati banne bo bakwata emigugu gyabwe nti badongo ye ndoza yali tatambulangako bweru yagulekawo mu ngoma abazungu bagikeberanga buli munja tewali yagikira emirimu naye omusajja yali abatute yamuleeta emisinde singa teyalina litani tiketi yalifiiriddeyo banne ne bagaggawala wali wano muyimbi yasiraana kubanga ebintu bye teyabituusa enjaga teyagituusa ate abazungu bali bwe bali omuzungu olunaku lwotutta enjaga mu Amerika takukwata amanya mirundi gwako amanya netiwaaka mwokolaki nti Sebaggala yatuusa ebicupuli mu Amerika n'abibankinga ne bamuwa sente Sebaggala ono waffe n'akyakala aba akomawo ku kisaawe ne bamunywa ne bamukwata Sebaggala ate nze nali manyi Sebaggala bagenda mukwata ne munoonya n'ambula wakitegeerako mangu nze nina connection ne intelligence agencies nyingi miso yabulabe kakati Sebaggala be bamukwata Damian Lubega ne Lukyamuzi bagenda mu Amerika okumudifendinga Lukyamuzi bamuga nti olwo luzungu lwoyina lwa nnannanna abazungu tebaluwulira luno olwoludikya kakati gundi Sebaggala bamukolera jule abazungu bayina jule not necessarily nti balamuzi nga bwe walebye bano bakawuti bayirifusi bali banole bateekako baddugavu awo baba kumaze kasola bwomuddugavu ne kuwembasa takuwa visa kubanga asafaringa inferior complex tebagenda kuŋŋanya gimuwadde lwaki omuzungu yakuwa Sebaggala bamubuze Sebaggala balooya be okumanya abasajja bo bazibu mu Uganda bali baga nti Sebaggala yasoma naye Museveni amutya mu Amerika baga nti Sebaggala tiyasoma era Damiano yaganze namujuziranga empapula nze nga talina kyambanyi anti baagala awangule